Uganda senga government ekyuka omulamuzi ali awo wootudde government ejja ekulekawo oba gwosigalawo kuba abamu kummwe mudduka tebannaba kulangirira kubanga mweteekateeka dda famire zammwe ziri bweru Uganda mukuba byeyo era olulabira nga biganye muyita ku ttaka mulinnyira Rwanda mulinnyira Sudan Kenya nga tebannabagoba mukakasa gavumenti bwekyuka kati leero ku Mande okera n'oggulawo ofiisi ng'omulamuzi senga gavumenti ekyuka kati mulamuzi gwe alimu eyo kooti okera n'oggulawo ng'oli ku swaddiru nti ekifo kyogenda kisigaza munnaddiini ali mu ggwanga Uganda senga gavumenti ekyuka kati okera ku makya n'oggulawo ekkanisa n'osigalawo ng'osumba oba odduka tebannakugoba kubanga gavumenti bwekyuka abakoze ebikolobero badduka tebannabagambako kigambo musoke mwekube mu ttooki kati essaawa zino ekifo ky'olimu gwe Katikkiro yenna ali mu Uganda senga gavumenti ekyuka okera ku makya n'oggulawo Bulange nedda muva wala senga gavumenti ekyuka osigala oli Katikkiro waawo oba oli Katikkiro wa gavumenti eno abagagga b'omu Uganda senga gavumenti ekyuka osigaza sente zo oba naawe gwe ani Doni ani yanga Doni Nassa yagambye Junior nyina benkolera naawe oyina b'okolera toddamu kunsirikako binnyo Junior va mu business yange nyina benkolera oyina b'okolera Doni Junior simmanyi dunya biki gavumenti bwekyuka osigala oli Doni kirumira yanga waliwo gwe ogusajja ogwo ogufaanana ng'ekitolo gundi kyani ani waliwo waawe ogusajja waawe ogwayogera oluzungu Lubega yagamba nze bana Lubega ayogera oluzungu alina ebizimbe Kampala yenna wuwe naye oluzungu lufu mbuuza okakasa gwe Lubega senga gavumenti ekyuka osigala gwe mugagga w'omu Kampala osinika ebinnyo ebyo omanyi musinika nnyo ebinnyo oli wa opposition oludde mu opposition mpuuga okakasa gavumenti bwegwa ojaganyanga gwe omu kubaleese gavumenti mabike ne mukaaku senga gavumenti egwa kati mujja mu celebration nti nno mwe musudde gavumenti musobola okweyagala kubanga olutalo ekitufu kiri munda muggwe abantu nga beesika okujja ku street ba celebratinga kuba mwaka faananyi Lubega ojja no celebratinga gwe wennyini ow'enkyukakyuka gwe gwenjogerako gwe ow'enkyukakyuka enkyukakyuka bwejja owulira ng'oli satisfied kati ng'ocelebratinga n'ogamba nti ya tulwanye owulira nga naawe olwanye okibeeramu ekintu ekyo gwalina ky'obadde okola oli mulamuzi oli ani osigaza ekifo kyo bw'oba owulira ng'odduka buddusi Tereza UPDF DPC owulira nga mu gavumenti endala ng'ekyusa osigala oli capable okusigala ng'oli DPC w'ekitundu ekyo osigala mu poliisi oba odduka kyekikuddusa jeno wa UPDF osigala mu UPDF ng'oli jeno bw'oba tokiwulira nga naawe okiwulira oyagala kudduka oddukirawo nga mu mutima gwo kuba kati debate entuufu eri mu mutima gwo sikugambye nti nyumizaako omuntu weggalire mu kisenge wenyumize wekka owulire kati gavumenti egudde nzirukirawo passport wobeera we wabeera passport yo omulamuzi omulungi ennyo alamula bannayuganda lwaki owulira nga gavumenti bwekyuka odduka Sulemaani yagamba Mukama nti Mukama mpa amagezi nsobole okulamula abantu bo bano eggwanga lyo lino ekkulu your great nation mbawe nsale emisango egy'ensonga omulamuzi Nzeija omulamuzi Twiyanze omulamuzi ani okakasa Nzeija Twiyanze Bigirimana ng'ong'ong'o gavumenti bwekyuka musigala waawo nga muli balamuzi musigalawo
tweyanza osigalawo Winyiddoro osigala waawo ng'oli Ssaabalamuzi owulira nga gavumenti ejja era ekukubirawo essimu Bambi okay Bambi Chief Justice tubadde tusaba Bambi otuyambeko osigalewo okoze bulungi abaana baffe bakyali baana bato sigalawo contract ya myaka 5 ogira okuza obwana buno obulagirira ekyokola Honorable His Worship Winyiddoro osigalawo oba ogenda kiki ekikutwala kino ekibuuzo nkireese saagala okidiscussing na muntu kidiscussing n'omuntu w'ow'omunda otegeere woogwa bw'oba owulira nga gavumenti eno eriko bw'ebeerako oluuzinga omulimu bw'oba owulira nga gavumenti eno eriko bw'evaako odduka bw'oba owulira nga gavumenti eno eriko bw'evaako ofiirwa you have a problem kubanga obulede eteekwa okugwa bw'oba oli kitaffe mu Katonda nga gavumenti eno bw'evaako odduka obadde oweereza gavumenti obadde oweereza Katonda nkusange nkukuba empi nedda nkusange nkukuba empi obadde oweereza mbuuza mubajje senga gavumenti egwa kati osigaza obwa mufuti obadde mufuti wa Museveni obadde mufuti wa Allah kati senga nkusanga nenkwata ebyo ebirevu nembiwako petroli n'ensaza kabiriti musajja gwe nenkwokye ejjubbe eryo mba nina ensobi lwaki owulira Museveni bw'avaako obwa mufuti obuvaako obadde oweereza Museveni nedda diocese akulira diocese Rwenzori diocese simanyi Rukiga ng'ong'ong'ong'o Greater Kigezi osigalayo oba odduka kiki ekikuddusa oba badde mugaga kiki ekikwavuwaza nga gavumenti ekyuse kananira ndi esigalawo ekyo ekibuuzo nkibawadde mugende kirowoozeeko wekka buli omu wooli bw'owulira nga gavumenti eno bw'evaako oli CBS NBS musigaza kimidiya kyammwe ekyo mukisigaza oba kigwa lwaki kigwa mubadde muweereza bantu oba muweereza Museveni obadde mu boda Museveni bw'avaako oyinza okusigala mu boda y'omirembe oba odduka banno ku stage owulira bayinza okukolako emikolo obadde manerenda ku mulembe guno mu mulembe gwa senga Museveni avaako osigala oli manerenda esente z'olendinga ozisigaza ozirina zizo kirowoozeeko okola ekituufu nze gavumenti bw'ekyuka nsobola okusigala ku Bible and politics neegwa kati nsigalako ku Bible and politics naawe osigala ku kyobadde okola Katonda waffe Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo nkukowola mukwano gye okusomesa oyigirize era omuzindalo tugukwasiza Mukama ffe byaffe biwedde nga gwe omugenyi omukulu osembeyo ogalewo omukolo guno byonna byogenda okwogera Mukama bye tubadde tulinze era bye tugenda okukola era bye byatuleese somesa oyigize batabani bo ne bawala b'ekigambo kye ekitukuvu kibe kiramu kigwe ku ttaka eddungi kibala ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo mu linnya lya Yesu nange Mukama oluvannyuma lw'okubuulira abalala nange nneme okuba atasaanira mu linnya lya Yesu omwana Katonda ayinza bye natusabye abantu bonna ne bagamba nti amiina byabakama okulonda kugenda kubeerawo ebbanga lyonna senga Museveni avaako NUP ekuwa okukulira okulonda ne bagamba byabakama bambi tovaawo byabakama genda mu maaso tutegekera okulonda bambi ba RDC musigaleewo musigale nga mwe ba RDC b'ebitundu ebyo mujjeko emmotoka ennamba mukole effujjo tugenze mu kigambo okuweereza Mukama bambi njagala kwebaza MP Kalule n'abagabe Flavia agenze n'akyalirako
Katendo Olivia Bambi namulabako ewaka gyali. Mwebale nnyo, mwebalire ddala Bambi. Abantu b'enkyukakyuka mwebalire ddala. Now enkyukakyuka eno etuwadde chance ey'okuweereza Mukama. Gwe wenna awulira nga ayagala okuweereza Mukama, dduka oyingire struggle okole ky'olina okukola ekikuli munda ekyo kikole, kubanga kyokola kyakuweereza Mukama. Okuweereza Mukama tekuli mu kanisa mwokka. Okuweereza Mukama tekuli mu Bayibuli mwokka nti asoma Bayibuli yaweereza Mukama. Okuweereza Mukama tekuli ku kadaala nti akwata akazindalo gundi n'abuulira n'asomesa. Abamu babuulira nga babuulira bya bulimba. Abamu babuulira nga babuulira bye basoma mu theology. Abamu babuulira nga babuulira bye basoma mu mbeera z'abantu. Atunulira congregation n'abalaba mwenna ku bigere muyina enkyakya. Nalaba ebisikaati ebirimu bya 15,500 n'amanya bano ba mu kyalo. Kuba yakuguka mu mbeera z'abantu. N'afunayo ekyawandikibwa n'akibuulira mu mbeera z'abantu n'abawo obunnabbi. Ne mumuyita nabbi gundi nga bye yasoma eby'omutwe bye yasoma byakozesezza kubanga yakuguka mu mbeera z'abantu. Abatunulira bw'ati mwenna nga temulidde kya misana. Abamu aba bakwata obuzindalo babbi. Kyovula babuulira ku nsigo. Ensigo ekiweebwayo ekibereberye. Bayibuli egamba ekibereberye nti n'omwana omulenzi asooka abeera kibereberye. Basumba bameka abaweerera. Ndeete Ebeni mu kanisa mubawe. Nedda mbaleetere ekibereberye ky'olubuto lwange nkibawe mukiweerere. Lwaki ekibereberye muyagala kyante? Nga Bayibuli egamba ne ku baana bammwe, ne ku nsolo, ne ku bibala, ne ku bye mulimye. Ekibereberye eky'ettooke mukyagala nkireete. Bayibuli egamba n'eky'omwana kiweeyo. Mbaleetere Ebeni. Mwagala ebibereberye. Mbaleetere Ebeni. Lwaki bwe tubaleetera ebibereberye eby'abaana byo temubiweerera? Naye ebibereberye eby'ente byo mubyagala, naye nga temutwala na budde kusomesa bantu okuba enkalejinga okugenda buli muntu alundeyo ente. Wabula alina ente ye bw'eba ezadde agireete, esooka agireete. Wamusomesa kukulunda ente, wamwenkalejinga. Nze wano nzize ngugulana n'abantu ku by'okulima ne bagamba bannange temukozesa bigimusa bya gavumenti bibattira ettaka. Kati oyo omuntu senga mbadde ndi mu kanisa ne mu advise ne mugamba jjako ebicupa ku mmwanyi, emmwanyi ze ne zibala, ebigimusa n'akozesa ebyaffe binnakavundira by'enzija njogera wano. Bw'aba akuzizza ettooke n'andeeterako enkota y'ettooke ebeera teŋŋwanira gindeetera. Wabula gw'oyagala batekeko ebigimusa bya gavumenti, olusuku lwe lukale. Wabula bwe wabaawo akasavayivinze asooka akuleetera ekiweebwa ekibereberye eky'omu lusuku lwe, ate nga wamwenkalejinga okuteekako ebigimusa ebitta ettaka. Muli baseru. Mwe bannayuganda muwulire kino ekintu, muddeyo mukozese ebintu ebyaffe binnakavundira bye muba mugimusa ettaka. Ettaka muliriise mu ngeri eyaffe eriroko eya bulijjo eyaffe ey'ekifirika, temufuuyira tu. Bw'oba omanyi munnayuganda wenna ng'omanyi nti oli mulimi, ogenda kulima kasooli, oyinza otya okulima kasooli oba ebijanjaalo nga ku kitundu temulinaako njuki? Osembayo ddi okulaba enjuki ku kitundu kyammwe? Osembayo ddi okulaba enjuki mu kitundu kyammwe? Kaakati olima kasooli, aba aleese oluyange n'omufuuyira, ng'okimanyi bulungi science P3 enjuki yeewakisa ebintu okubala.
kasooli aba amulisa n'omufuuyira buli njuki egwako neefa wabula oyagala fertilization oyagala kasooli afatalayizinge abe kyova omukungula nga yenna bikongoliro bw'oba omanyi oli mulimi beera n'omuzinga gw'enjuki ewaka making sure nti osigiriza enjuki mu kibanja kyo mubeeremu omuzinga gumu oba ebiri kakati simba kasooli enjuki zikole fertilize olaba obanga tokungule kasooli ku kyalo ewammwe osembayo okulaba enjuki wasembadde okulaba enjuki ku kyalo ewammwe tuli mu Bible politics olima kasooli wasembayo ddi okulaba enjuki ewaka ewuwo kati ebi bigenda kukola bitya pollination what is a pollination and germination wamanze nabyerabira gundi wabula mbijjukira mu Bible muddemu mulunde enjuki ekitta enjuki kufuuyira temuddamu kufuuyira bintu byammwe mukole eddagala eryammwe ery'okulabirira ebirime obeere n'enjuki wakateekawo emizinga egi ebiri egy'enjuki ozisikirize nga bw'osobola waliyo abantu abakugumuzo ozisikirize zijje osimbe kasooli olabe obanga tokungula season mu ttaka wasembayo ddi okulaba ebisokomi bw'oba mu ttaka ly'ewuwo tolabangamu bisokomi tosimbawo ekintu sooka oliisa ettaka eryo ebisokomi bikomewo bw'oliraba ebisokomi mu ttaka bw'oliraba ebiwuka mu ttaka ebyo ebisokomi byani ng'omanya obugimu bukomyewo simbawo kyoyagala okusimba bw'oba tonalaba bisokomi mu ttaka ekisokomi okimanyi bw'oba tolaba kisokomi mu ttaka sooka oliisa ettaka lireete ekisokomi yulisanka mileita ebimera bituuka bitya okuleeta ekimuli n'obifuuyira enjuki ejjako yeefa ngenze mu kigambo kya Katonda okuweereza Katonda wonna wooli oweereza Katonda okuweereza Katonda tekuli mu kkanisa mwokka gwe wenna alowooza nti okuweereza Katonda kuli mu kkanisa olina ekizibu ku mutwe eyo gy'okola ng'otembeeya engoye eyo gyokola ng'otembeeya sokisi eyo gyokola maama nakiganda ng'ofumba emmere mu ttawuni gyokola eyo oli mu kuweereza Katonda mu struggle oli mu kuweereza Katonda era ekyo bw'otakikola bulungi togendagenda kumutendera mulala guddako ate waliwo abamu ku ffe ng'empeereza Katonda gy'atuyisa okuweereza Katonda oba abamu ku mmwe oba abamu ku ffe nga tegenda kubeera ya ku kituuti era nga tolina lunaku lw'olirinnya ku kituuti kubuulira wabula mu bwongo baakulaga nti okuweereza Katonda be bayimira ku kituuti bokka ne baweereza Mukama no wonna wooli oweereza Mukama ngenda kwogera ku kuweereza Mukama mu struggle Exodus chapter 31 Isirayiri yali mu ddungu ng'eri mu lutalo etambula kudda waka lutalo lwakwenunula Mukama n'agamba Musa ebigambo bino Exodus 31 Essula ya 3 Mukama n'agamba Musa nti laba mpisa erinnya Bezaleeri omwana wa Uli omwana wa Kuuli ow'omu kika kya Yuda era mujjuziza omwoyo gwa Katonda mu magezi ne mu kutegeera ne mu kumanya ne mu buli ngeri ya kukola okulowooza emirimu egy'amagezi okukola ne zaabu ne ffeeza n'ekikomo ne mu kusala amayinja ag'okussaamu ne mu kwola emiti okukola mu buli ngeri ya kukola nange laba nteeseewo wamu naye Okoliyaabu omwana wa Akisamaki ow'omu kika kya Ddaani ne mu mitima gyabwe bonna abalina emitima egy'amagezi ngitaddemu amagezi bakole byonna bye nkulagidde eweema ey'okusisinkaniramu n'essanduuko ey'obujulirwa n'entebe ey'okusaasira egiriko n'ebintu byonna eby'omu weema n'emmeeza n'ebintu byayo n'ekikondo ekirungi n'ebintu byakyo byonna n'ekyoto eky'okwoterezangako n'ekyoto eky'okwokerangako n'ebintu byakyo byonna n'ekinaabirwamu n'entobo yaakyo
n'ebyambalo ebikolebwa obulungi n'ebyambalo ebitukuvu ebya Looni Kabona n'ebyambalo eby'abaana be okuweererezanga mu Bwakabona. Mukama yagamba Musa nti Musa muno mu struggle mwoli ebintu by'okuweereza bingi ebintu bingi nnyo naye empise omwana omulenzi nyina abaana abalenzi b'empise nembayita bajje beegatte ku ggwe bakole ebintu bino wammanga amagezi nga tadde mu mitima gyabwe si mu mitwe amagezi tagatadde mu mitwe gyabwe anti mumanya amagezi gabeera mu mitwe Mukama akuyita n'akuwa amagezi nga gatadde mu mutima kyovulaba Museveni alwana naffe naye nga tweyongera kujja kubanga kye tukola kiri mu mutima amagezi gaakyo gali mu mutima naye wulira Bayibuli egambye abaana bano mbawadde bagenda kukola okuweereza okwabwe nga bo bagenda kuyiiya bintu ebigenda okukozesebwa mu struggle bagenda kuyiiya ennyambala ebyambalo byokka bayiiya ebyambalo ebibiina by'obufuzi bibaddewo nga biyiiya ebyambalo waliwo yayiiya ekitengi kiringanga ekya Mugabe egindibwa eZimbabwe naye yennyini takyambala yakyambalako olumu n'atanyuma teyakiddamu yayiiyawo ekitengi neŋŋamba bannanga gundi ab'ekitengi batusse naye yennyini takyambala naye bweba struggle nga Mukama abayise mu struggle nga abayise okuyiiya ayinza okulwa abaana ne bayiiya ekyambalo nekifuuka ensonga Bayibuli egambye mbayise abaana abo bagenda kukola ebyambalo ebigenda okubeera ebyenjawulo omuntu gw'olabanga ye yeewaddeyo abaana beewaayo Bayibuli egambye okufunyafunya ebintu mu golodi mu feeza mu zaabu bakole amayinja bagateekeko poliisi etuule obufoofofo nti abaana bambadde amayinja aga amagezi gali mu mitima aga amagezi tegali mu mitwe gali mu mitima amagezi nga tadde mu mitima gyabwe bagenda kukola ebintu bayiye buyiya bagazeti nga bagambe nti kati ffe tugenda kwambala eno engatto poliisi egyesibeko poliisi yesibe ku ngatto nga tebadde yaabwe bakole enkofiira abaana bagenda kuyiiya ebintu mu struggle ebigendo nkugambye Bayibuli egambye nti n'ekyoto kyoyokerako nakyo kirina ensonga Museveni ali mu kunoonya ekyoto His Excellency Kyagulanyi nakyokerako embuzi ewaka ewuwe abeera unawulira nga ayagala kulya kanyama mbw alina ekyoto ayokerako ebintu byawo Museveni ekyoto ekyo akyagalako Bayibuli egambye nti ogenda kukola ekyoto ebintu bigenda kubeera bagenda kuyiiya ebintu nga byonna bikola ku struggle simanyi abaana oba amayinja bagajjawa oba baabikola batya kati nalabye abajjaati bafunye ekitongole kya jjaati mu bo munda Bayibuli egamba mulimu abayiiya nalabye Museveni alina akantu ke yabadde atambula bannaye Museveni alina ebipale n'ennyambala Bayibuli egyogerako nga naye egenda kuba ya nsonga waliwo akatambi Museveni yabadde alina ebipale oba ani alina akatambi akakampeerezeeko wano Museveni yabadde alina ebipale n'ebijaketi banne yabadde alina ebigatto bya green nalabye ebigatto biri nenkakasa nti Museveni atuwa kubanga kirabika ye yabba engatto za Olivia Katende Museveni yabba engatto za Olivia Katende Museveni yabadde n'ekigatto nga kisitudde olumwa bw'ekiti ennyambala Museveni gy'ayambala bw'ogitunuulira n'olaba ennyambala ya pulezidenti waffe gy'ayambala juzi pulezidenti oba yabadde akubye kombine oba suuti oba kombine oba saati nampale kwegamba byannemye okunnyonnyola luno olw'omukaaga jjo wano n'olusembyeyo ku Mande yabadde ku kitebe omusajja yayambadde nange ebyayambadde sinnaba kukitegeera kye yayambadde njagala okukiwoodalinga naye simanyi oba bakiyita batya
bagenda bisasulira bino byonna eyo suuti kiki kuba byonna biri documented babeera batugereka ne bagamba tukolamu firimu tukolamu laba bwayambadde eyo documentary mmwe batemumwe ejja kubayo nga ye evidence laba bwayambadde laba omwana w'omuntu laba omwana w'omuntu bwayambadde bannange kyonna kye baba bakoze bannaye waliwo ebipale bya Museveni byabadde yambadde mu bimperezeeko wano bintomeredde wano Sara mpereza wano ebipale bya Museveni nammwe waliwo agapale gyabadde ayambadde n'obugato gwa green bannange bw'otunula bino ebintu okakasa nti mu struggle tuli mu buweereza waliwo obuweereza bwe tulimu Mukama nga atuyise tumuweereze mu mulembe gwaffe guno Bayibuli egambye nti ntadde amagezi g'omwana ono Okuliyabu Essula ya 3 Mukama n'agamba Musa nti laba mpisa erinnya Bezaleeri omwana wa Uli omwana wa Kuuli ow'omu kika kya Yuda era mujjuzizza omwoyo gwa Katonda mu magezi ne mu kutegeera ne mu kumanya ne mu buli ngeri ya kukola okulowooza emirimu egy'amagezi okukola ne zaabu ne ffeeza n'ekikomo ne mu kusala amayinja ag'okussaamu ne mu kwola emiti okukola mu buli ngeri ya kukola nange laba nteeseewo wamu naye Okoliyaabu omwana wa Akisamaki ow'omu kika kya Ddaani ne mu mitima gyabwe bonna abalina emitima egy'amagezi ngitaddemu amagezi bakole byonna bye nkulagidde Bayibuli egambye mbawadde abaana bano mbawadde omwoyo ne mbawa amagezi mu buli ngeri yonna ey'okukola NUP yakola engeri y'okusunsula ababaka abagenda Electoral Commission yakola engeri ne batambula nga bajja bwe bati bava eri bajja okutuula debate mbwetandike nga bambadde n'ebintu byakusaaga biri awo batungisizaawo egandula lyabwe bataddeko sikaafu yabikuubo bweti NRM neetya negamba mama nyabo mulabe akasiko k'ebyokulonda bannange mubakwate ne bakwata Walukamba ne bakwata Sebuufu bonna akasiko k'ebyokulonda ne babazingako ne babakwata bwevui ebyo bintu mwabijjawo ani yabibayigiriza mwasomerawa mwe mwategeka okulonda kw'omu Amerika lwaki mubimanyi amagezi gali mu mitima gyabwe just organization the way engeri gye batambula gye bajja bwe bati bonna mu buwanvu nga bwe bali ng'omumpi yakulembedde addako n'omuwanvu ennyo bonna nga akalayini keekoze bwe kati wa Museveni si bwe bakola omuwanvu akulembedde omumpi azeekaawo ow'ekigatto ow'ebisikaati ow'ebipale n'amatimbo ekyemmanga balamu akatogo kali mu NRM bajja nga batambula bwe bati bambi ng'omumpi nga yakulembedde okuddako omumpimpi okuddako omuwanvu ennyo ne batambula ne bajja bonna ne bajja nga just busikaafu Bayibuli egambye mbawadde amagezi mu ngeri yonna mu buli kye baagala okukola ntadde amagezi mu mitima gyabwe okuwunda amayinja okuwunda empapula okuwunda buli kimu kye baagala okuwunda buli kimu bakikole mu ngeri y'okukola yonna bana bategeka parade kusapurayizinga mu kulembeze waabwe just birthday ne bayimirira mu nnyiriri piga makofi yongeza tena chwa esimu nezitandika okuyitingana mulabye abayeekera over mubalengedde ezo mundu over afando kitegedde nange mbalabye nawo balabye ku kitebe kwebali yes mubalabye batusomooza mubalabye ate bangi ffe tugende bameka tulindeko tulabe eki kye bazzaako abaana bangi naffe tujje ne mundu nedda muleete waya muleete ne mundu bannange over afande nange mbaddeko budakiika nga tooko yonna zonna ku TV ku radio abaana mubalabye yes they are provoking us now this is too much bannange nga bandyefudde abatabiraba naye mmwe ekibalabisa ebintu bya nuupu kiki
nze nga nze ndi mu gavumenti mbagamba sikiraba ku mativi gonna sikiwulira ku tooko zonna kifiire awo abo abaana singa ebyo byambalo babivaamu siraba wa poliisi akyogerako siraba wa UPDF akyogerako mubaleke abo abaana baswale bambala agambalo gaabwe baswale baddeyo bagajjemu tetwagalabye siraba akyogerako Museveni ekintu yakikola bulungi nnyo ku nsonga za Rwanda nga Rwanda egaddewo boda Museveni yagamba sibuli omuntu akyogerako oyo Ofwono Opondo yakyogezaako namukwe namugamba Ofwono Opondo weesonyiwa ensonga za Rwanda n'akigoba ku tooko zonna ebintu ne bivunda akasajja ne kaggalawo boda ne bibeerawo ne balajja na Museveni agamba sikiwulira mpaka lwekyavaawo n'akifuula okuba nga si mawulire nze nga nze nkulira ebyokwerinda we Uganda saagala wa byakwerinda yenna ayogera ku kyambalo kya Nuupu bambala agambalo gaabwe bajje mu tawuni nga tewali abanyezeeko baddeyo baswale enkyakomerewo mu ngoye endala ekisooka abo abaana nga wabalese nga tubaddawo mu musana ogw'omungi babadde bayambala kutuprovokinga ffe ab'NRM naye ebbugu muli badde libookya ekyo ekyambalo kirina omubiri omunene biba bibookya naye nabo nga baagala kutulumya kubanga baagala tuyombe mubaleke bambala agambalo gaabwe omusana gubookye battunke enkya tajja kizza ku mubiri kuba kyokya naye buli lwamanya nti bwakyambala alumya owa poliisi aba ayagala kimubabula oba avaako oluliba luveeko kasita alumiza owa poliisi kasita bawulira ku TV nga mubadisikassingako ng'enkya babyambala kati nze mbigoba ku TV ne ku maradio siddamu biwulirako bakole ebipareedi byabwe baddeyo eka batuule enkya tebajja biddamu naye buli lwe kati abaana mujja bawulira nno kati mujja bawulira kakati bajja ati kati baguza obukookolo ekibalabisa ebintu bya Nuupu kiki kubanga Mukama yateeka amagezi mu baana ab'omulembe guno akola akantu katini bwe kati omulala n'akabaka bwe pa ne katambula neefuuka turendi kubanga bye bakola tuli mu buweereza bwa struggle oli kasa omwana yakoze olubugo n'alukolamu uniform eya brown olubugo n'atambula social media yonna kati abaana batandise okutunga embugo ng'ekyambalo kyenkyukakyuka. Do you know why? Mukama atuwadde omukisa gw'okuweereza mu revolution muno kubanga revolution yaffe eri mu kwagala kwa Katonda oyagala oba toyagala. Tebereza abaana ne bakola bwe bati omwana n'agenda ku gomesi ya maama we obe ya jjajjaawe nabbako amapeesa n'agateeka wano poliisi n'emukwata mbw ayina amayinja kati kufena ali musiru poliisi oba ffe amapeesa galabirako ddala nti dino peesa lya gomesi nelisuza gavumenti nga teyeebase. Omanyi lwaki epeesa eryo lifuuka fiya? Oli mu biro byo oli mu kuweereza Mukama yakikutumya okikole. Ebintu byonna ebisudde Museveni NUP ebadde ebikola nga byakusaaga ng'ebitalina makulu ate ne bivaamu amakulu. NUP ebadde ebikola ng'ebyokusaaga ng'ebitalina makulu bannange ne bivaamu amakulu. Anti laba bannange laba ebipale laba president bw'atambula laba amagulu laba alinga agenda ogwa laba asinduka alinga agenda ogwa laba president laba avuddewa Museveni ne mmala nkulaba mu ngato z'Olivia Katende mwabbye engato z'omwana. Museveni ngeze nkulabe mu desert y'omwana ojja Museveni wabbye engato y'Olivia. Museveni wabbye engato y'omwana. Museveni wabbye engato y'omwana. Wamawulira okuweereza Mukama tekuli mu kanisa mwokka. Olaba abaana abawunda ebifaananyi bya His Excellency Kyagulanyi ebya Lubongoye ebyenkyukakyuka just ekifaananyi abaana baakeera ku makya
ne bayiya nti mu kwanjula tugendenga n'ekifaananyi kya Kyagulanyi. Ensi nekwata omuliro nga Bayibuli yiino egambye bawunde ebifaananyi. Ekifaananyi kyokka ne kifuuka ensonga. Enkyukakyuka bwetyo bw'ebeera Mukama tuyise. Gwe omuntu akola ebyo mmanyi oli mu destination yo, oli mu kuweereza Mukama. Mukama yateeka amagezi mu mutima gwo. Lwaki amagezi agateeka mu mutima? Emitima gyangu okonektinga okusinga emitwe. Emitima gyangu okonektinga okusinga emitwe. Kati Katonda ekintu ekikolebwa e Kampala, omwana ali nalabye abanyankole bakuŋŋanye ku mwana oli Mase okumugjayo nga bye bakola byonna emitima gikonektinga kuva Kampala, bye bakola ku kooti e Kampala bye bakoze ku kooti embalala. Batambula ku kitundu kwonna ku makubo nga bayimba tuliyambale engule. Emitima gyakonektinga, amagezi gali mu mitima. Abaana ne bawunda ekintu ne kifuukira Museveni ezike. Kati kyovula baye empuga kyayagala okugezaako okukola, mbu naye atambule nga Nuupu bwe yakola, mbu naye yalonze ba coordinator, ate ba coordinator katate bamutwala mu kooti. Naye bannange Mukama oli mukulu. Ulira mu revolution Mukama nga akuyise nga sawa ya revolution oyinza okukoleramu ebintu by'obadde mu kyobadde okola ng'ekibi, Mukama asobola okukikugiramu okukoleramu ekirungi. Uya Bayibuli bwegamba. Nabuuziza mmwe abakola mu gavumenti ne mu sekita zonna, senga gavumenti ekyuka osigalawo. Abebulaniya 11:3. Ya 11:3. Olw'okukkiriza bbugwe wa Yeriko n'agwa nga kimaze okwebulungulirwa ennaku 7. Olw'okukkiriza bbugwe wa Yeriko yagwamu oluvannyuma lw'okumwebulungulula ebbanga lya nnaku 7. Oluvannyuma lw'okwebulungulula gavumenti ya Museveni ebbanga lye tubaddewo, oyagala toyagala gavumenti yakugwamu. Naye wulire essuula eya 31. Amini olunyiri olwa 31. Olw'okukkiriza Lakabu omwenzi oyo teyazikirira wamu nabo abataagonda bwe yasembeza abakessi emirembe. Olw'okukkiriza Lakabu omwenzi, bannaye luno olunyiriri olusoma n'owulira nga weesisiwadde. Ate ey'oluzungu yeekikubawo prostitute. Olw'okukkiriza Lakabu omwenzi bwe yeenyigira mu struggle yansanyusa Katonda. Ne kimubalirwa okubeera obutuukirivu kubanga yeenyigira mu struggle mu kiseera ky'omulembe gwe. Lakabu omwenzi ne bamujja mu ndagaano enkadde, ne bamuteeka mu ndagaano empya nga baserekitinga bajjeno ba Old Testament. Lakabu omwenzi nga nyota z'obwajje n'azijja mu bwenzi, naye yakola kyalina okukola mu biro bye mu struggle ey'okununula Isirayiri. Lakabu omwenzi yaweereza Mukama mu bwenzi bwe. Nzijawo kiri kye bagamba mbu okuweereza Mukama kuli mu kkanisa mwokka. Wootegeeredde okukola ekituufu, bw'okola ekituufu oweereza Mukama n'akusiimira ddala. Olunyiriri olwo luli mu Bayibuli lulamba, lugamba Lakabu omwenzi. Bw'oba yagala okumanya Lakabu omwenzi, wuuno wano Yoswa essula 2, katuyiteko mu Yoswa essula 2 katono lukwakwayo bwe ntuti, njagala muwulirize Yoswa essula 2 owulire Lakabu omwenzi. Wulira essula ey'okubiri. Yoswa omwana wa Nuuni n'atuma abantu 2 nkiso okuva mu Sitimu okuketta, ng'ayogera nti mugende mukebere ensi ne Yeriko. Ne bagenda ne bayingira mu nnyumba ey'omwenzi erinnya lye Lakabu ne basulayo. Kabaka we Yeriko ne bamubuulira nga boogera nti laba wayingidde muno ekiro ku baana ba Isirayiri okuketta ensi. Kabaka we Yeriko n'atumira Lakabu ng'ayogera nti goba abantu abazze gy'oli
abayingidde mu nnyumba yo kubanga bazze okuketta ensi yonna. Omukazi n'abatwala bombi n'abakisa n'ayogera nti weewaawo abantu bazze gye ndi naye nabadde simanyi gye bavudde. Awo obudde bwe bwatuuse okuggalawo wankaaki ng'enzikiza ekutte abantu ne bagenda abantu gye bazze simanyi. Mubagoberere mangu kubanga munaabatuukako. Naye yali abalinnyisizza ku kasolya n'ababikkako emiti egy'obugoogwa gye yali ateeseteese obulungi ku kasolya. Abantu ne babagoberera mu kkubo eya Yoludaani okutuuka ku musomoko. Abaabagoberera bwe baamala okuvaayo ne balyoka baggalawo wankaaki. Bo nga tebanneebaka n'alinnya gye bali ku kasolya n'agamba abantu nti mmanyi nga Mukama abawadde ensi era ng'entiisa yammwe etukutte era ng'abali mu nsi bonna basaanuuka mu maaso gammwe. Kubanga twawulira Mukama bwe yakaliza ennyanja emyufu mu maaso gammwe bwe mwava mu Misiri era kye mwakola bakabaka babiri ab'Abamooli abaali emitala wa Yoludaani Sikoni ne Ogi be mwazikiririza ddala. Naffe bwe twakiwulira emitima gyaffe ne giryoka gisaanuuka so tewali muntu asigalamu omwoyo gwonna ku lwammwe. Kubanga Mukama Katonda wammwe oyo ye Katonda wa ggulu mu ggulu era wansi ku nsi. Kale kaakano mbeegayiridde mundayirire Mukama kubanga mbakoze bulungi nammwe okugikola obulungi ennyumba ya kitange era mumpe akabonero ak'amazima era n'okuwonya kitange ne mmange ne bannyinaze ne baganda bange ne byonna bye balina n'okulokola obulamu bwaffe mu kufa. Abantu ne bamugamba nti obulamu bwaffe buligatta obulamu bwammwe bwe mutalibuwulira bigambo byaffe bino. Awo Mukama bw'alituwa ensi ne tulyoka tukukolera ekisa n'amazima. Awo n'abassa n'omugwa ng'abayisa mu ddirisa kubanga ennyumba ye yali ekwataganye ku bbugwe